bizibu bingi problem nafuka problem tunya kasali ni kusasa rwano baseruga afuka dikula ye addayo ne mukama namuyamba nafuna chance yokubi nolwecho ndine Kenzo China ne Rema China chance era China musabu amanyo kude wa Kenzo asigale mukalu chayo Rensong anti Rema bamwagadde muyimbi esazi nabona mujja mukuyimba sisi wenta makaga natambula buli makaga ine bizibe gasinkana buli makaga ine bizibu mula amayumba abantu mbala batambula makwa abantu bayine bizibu man abantu bazine bizibu my friend nolwecho Kenzo yaleka Rema mu nju emyaka ebiri. Zane wondeka mwe wiki. Ate lwachi. Tonsangawo nze mwana womufu. Zete chenjagala nga basajja kunsi. Kunsi nsinga kwagala ko musajja. Ne wompa benzi ne motoka zo tompa. Kicho singo kwagala ku basajja. Sexy omuntu omulamu alina mukola emirundi emikolo. Buli lunaku. Kinkakatako nga ndi mulamu. No musajja wango mugwanga banasayansi bagamba omuntu ngoli mulamu nedini y'obusiramu ekiragire era Kenzo yakola ensobi nene nedini y'obusiramu egamba buli lunaku olina okwegatta n'omukazi buli lunaku era alle ennaku zateekaweza kumwaza ennaku zino mukyala zagenda mu period omukazi zalwala zo olina okumwesonyiwa naawe omwami obeera owummudde era wawonera wepa ne luddamu ne lukoya n'olwekyo omukazi alina kumisinga sex amaka gonna gatondebwawo sex era bwolaba abakazi awagira Rema bebine bikazi binamagwatala bimenke bifubi by'emmindi ebyadi babino byadije byadi tebina basajja biddawo ne bifuna mind embi ku mitwe birudewo kola sex obongo ne bwesulika ne bitandika okukuma emmindi bikumira abasajja emmindi banja abagizi biga batukana banna mudibo omwogerako Fifida Queen yomuku yewasiza nsubuka kati yandiyogedde kyandade timu kye banga nemananga muwulu wadde musubira kwogera kigambo ki kati Fifida Queen badde musubira kwogera kigambo ki ku Kenzo ate balina obuzibu nti Rema alina obuzibu nti Kenzo nga bwayimidde nga y'omuvubuka 75 mikwano gya Rema gyegomba Kenzo Evelyn Namulondo kati ate oyo kaliyo kigaalo mugamba ki agwa n'ensimbo mugamba ati lwaki omwogerako kati Evelyn Namulondo yagadde mu mukazi wa Buli wa Rema naye takimanyi nolwekyo kyenjo senso okugamba nti 75% abala bawagira Rema begomba Kenzo badde bayagala aveeyo bamuddiza sigale mu bbanga bagenda bamwendeko bano ba Bad Black abakunkumuka abasajja be bazira balina kwegomba abasajja be bati Bad Black yavuddeyo n'agamba nti Kenzo yeesonyiwe muzaata kuba muzaata Bad Black okuva eno neeri Bad Black ayina obulwadde kati Bad Black amanyi nti abasajja engeri gye bamuzira Uganda gye mufundirira kuba Bad Black already ye kenyini kizibu kya ggwanga Uganda problem eri awo ayina obulwadde endoza baba buzibu kyo baba kuba nti sente zamugwako tajana makeup ayina kala 8 awunye ensu 9 atambula akunkumuka ya sensible kayagaziwa wansi bitundu by'ekyama byagaziwa kati yebulala omusajja omunene nnyo ng'oluto lunene gwayina okwagira balowooza ne wansi munene ajja mufiitingamu takyasobola kati ate n'abalenzi ba Uganda bamuzira abavuka bamuza tekwane bwana bututanga buli mukana kamulekawo tamanyi batata babaana be kwagamba gabatukana gabatukanya asanze mu kyo mutamu bamba mugaga alina investment bambi investment ye baana ayina obulwadde bunene yetaga kebera mutwe omukazi tomwanyi budde kyokubiri ti Bad Black anonya comeback akomye watambantu ayogedde ki kati abantu ambagala bakomyewo batya bagwa bafa tujjuke twabaziika kati akomye watya kyanonya kati alina kwogerako kyekiri ate nayogerako ate ngamba abantu amu obwongo bwabwe buline bataaga okulaba abasawo naye balwawo okumira empekeza ate kati Bad Black atambulira ku mpeke obulamu bwasesetuka alina bwaliizi siswewo nasulawo nakeesa siikeese Kenzo yavuddeyo n'agamba ne gavumenti temuyambye olowooza ensonga za Kenzo nene nnyo okuleetera gavumenti okuzeetabamu of course mwana muna Uganda eggwanga limwetaaga muzaata bwazze nga ayogera ku bintu ebirala yayogera ku bwakabaka bwa Buganda Katikkiro azze afaafagana ne Jennifer Musisi n'abalala nga abalala tebaavayo ne bagamba waye mutuyambe Kenzo Bad Black ayina obuzibu Bad Black obuzibu ayina Buli wano nti Bad Black abadde mbuuza ki badde nkubuuza nti Kenzo yagambye gavumenti teyavaayo Kenzo kino kigenda buli muna Uganda naddala abavubuka abenyigidde mu mbeera y'okutyoboola n'obutakwatagana n'obutayogera mazima na bwenkanya eri gavumenti zagwanga hello yes hello all right alaba ETV Uganda tuline generali Jennifer full figure Uganda nti abaana abamu essaawa zino Kenzo yetaaga gavumenti ya Mzee M7 natajjukira nti abadde agiyimba nti volongoto abadde agiyimba nti what and what yensonga lwaki nze mulaba nti nno bwe baleetawo bwe batugamba nti enkofiya tuzijja ku mitwe nagijjako bagamba walia
tewali muntu atalinjala ekuluma bakuwa ekyokulya oli ku hoteri yange basobola okuwa ekyokulya mu ggwanga Uganda temulimu atalya buli muntu aliya wuwe emmere wensuubira naye ate mu ggwanga Uganda ejjoga ekyokulya buli muntu w'amaanyi gwe bagamba nti yalya batutya buti nti tuli b'amaanyi bw'oba wakanaawe jangu ojja okola interview ku ETV n'olwekyo nti tukole ebintu nga tebigenda tulumiriza oba tuvumaganya bw'oŋŋamba ntoyagala gavumenti ey'emirembe n'obwenkanya essaawa zino Bobi Wine yandibadde avaayo n'abeererawo Kenzo kuba mubeereddewo nnyo tannayogera wadde okola posti nebaza kamyoni yakoze posti simanyi be bantu betulabanga kyakusomoza kyamaanyi akyankubya enkikwe y'amaanyi nti omuntu gwe tuyimidde naye ate ye tayimidde naffe ne Big Eye gwe yakyawagana naye yavaayo n'akola kyakola bajesitade bavuddeyo spasdana ekalifanaganaga so nga ate wano essaawa zino Bobi Wine mufuuzi mulekwa mufuuzi Kenzo mufuuzi essaawa zino ate Bobi Wine tumutulanga pulezidenti waffe ayina ebigambo ebyamaanyi ebinyuvu byasobola okugamba Kenzo n'atuuka n'okubanga kuba nsubira fwe twetwogane Bobi nganze nga njogera naye ebigambo byangamba bivumu bimpa amaanyi buli lunaku nemba mbadde mu nsobi ayogera nange nanga Jennifer kino kyadde bwe kimwana maama tukikole bwe tuti kimpa amaanyi n'ekyo mbadde nsaba Bobi Wine awusanga yandibaddeko n'ekigambo kyayogera eriwa kijja kulagawa waime yes wanyuma makabina alright halaba ETV Uganda wade XP Gemanya tugezaako kulaba nti twogera kubiriwo mu ggwanga ebya Sheikh Nuhu Muzata muganda waffe Eddie Kenzo ne Rema tugezaako okuwumbawumba ensonga nga bwe ziri n'okulaba ekitutwala mu maaso wade XP Gemanya tugenda mu maaso mpola mpola kanjijaawo kalenda kanje kati kalenda tumalirize okay kakati olowooza abantu Kenzo yagambye nti kirabika ebintu bino abamu bagamba birimu abanene oba mu gavumenti nti ne mu kukyala kwa Rema wavaayo abanene bangi abali mu kukyala kwase bantu bimwogerako nti banene nti bali mu gavumenti kirumira mu kimanyi waawe ne NRM kirumira talina ku mukolo gwatabaddeeko kirumira buli muntu amuyita agenda ku mukolo gw'omuntu kirumira agenda ku mikolo mingi abagaga betwogerako ono mwami wa BBS yani Freeman taina mukolo gwatagenda ko ngomutukidde ngomwisabanga mukwano gwo abantu tukose chances tuleme kusiga nsigo mbi mu bantu nakuwayiza abantu kintu kino kina part of two peoples beba manyi baina ekiri behind kyebatayogera tebya yogedde mbagala kumuwa butwaba mutane yagala okumutta tebalasobola kutakenzo kwa Kenzo muna Uganda mu ggwanga Uganda kambabulire government etabantu government si etabantu government na mafia olw'ensonga nti government eyagala abantu government abantu fatukola government nolwekyo twogera bigambo bingi bikyayisiza government eriko nate swe naffe gye tuwaga tugenda jogera nebeerako nga twayisa bwe tuti nolwekyo mbagamba tusime ku ddembe batuwa twagale government eriko paka lwevako tulinde yaffe nga tweyisa bulungi naye ebigambo betwogera byesitaza gavumenti balwawo n'okutuyamba olw'ensonga nti tubavumirira bw'oyogera amazima nga bagamba nti gwe walya oyagala kuŋŋamba nti gavumenti ya Muzeeyi Museveni ku gavumenti ya Muzeeyi Museveni Kenzo kwavugidde Range Rover kwagulidde emmotoka ya bumbi bumeka kwagulidde kalina olowooza Kenzo alina emyaka emeka singa gavumenti yalimbi Kenzo yandigiguze singa gavumenti yalimbi Bobi Wine yandizimbye ennyumba gy'alina yandivuze sikadi ku myaka 20 na Muzeeyi Museveni yajja naki nolwekyo bwe mba njogera amazima ekintu kyokuvuma Muzeeyi Museveni okuvoola gavumenti sikikiriziganya nze ndi wa people pan sikiriziganya na muntu atyobola Muzeeyi Museveni sikiriziganya na muntu atyobola Janet Museveni first lady lwansonga ki oli muzadde first of all twebaze Katonda gavumenti ya Muzeeyi Museveni badde nnungi nnyo nnungi nnyo olw'ensonga Muzeeyi Museveni muzadde atukwatanga baana olw'ensonga tuvuga emmotoka tuvuga Range Rover tulina businesses n'amahoteli gange gakola tanyingirira teri ggwanga itasasula musolo teri ggwanga itasasula license mumuwana mwana za America muwana Rwanda omanya abanyonda bali wano lwaki okompaininga eggwanga laffe ku Rwanda omanya abanyonda bameka bali wano lwaki badda waabwe yegwe togenda okolera Rwanda lwaki bali mu America ataka bakudda Rwanda ntalabe ngadda mu ggwanga Uganda balaga nti bali bulungi balina ya time wabwerere balina malwali atogenda okola nalongeza mwana sina senda sikula ate ffe tubaweereza sente lwaki tebakomawo ku ground befront bali mu struggle nnyo lwaki bakomawo ku ground ne bakuba ku batiwo nolwekyo saka tuvumire gavumenti eriko tugwa mundere gavumenti eriko gye twaga tusanga tuli balamu tuwangana respect naffe tusobole okubeera mu gavumenti nga tulina respect alright tweyanziza nga tumaliriza Pastor Male yakola ki talina kyeyankola oyo musajja mulwadde waabongo talina supposed kubeera pastor omusajja oyo avuma buli bunabbi bwa pastor avuma buli musumba avumirira buli dini simanyi musajja oyo kyayagala alina ekigato kyagwa olubege musajja mukulu akaddiye abasajja abandiriyowe abantu bituyembe ne muzaata oyo omusajja ndibadde aliyowo abantu emyoyo ye muntu eyandibulidde eddiini be batutamiza amadini batutamiza amakyaki be batamiza abantu obulokole
oyimyote ku machano ogamba nti twapanga obujulizi nti nali next kuye twakola bati ne kwati ense kuwane bakusanyukire avuma bujingo kuba musinza endiga avuma kakanda avuma buli omwamu vuma nsabira wana bisamiro kakanda era nebaza katuna kuba nebyamagero benji ndi bulungi nasabira man of god sina bizo god yakukiriza okuvuma abantu n'okubalumba yawulo okuvuma n'okugera point navuma nkuvumemu oyagala nkuwemu nsobola kusabula mukuba entegera yo wesulise gano mene mpekeza all right alaba ITV Uganda bwetutyo tubadde ne General Jennifer full figure. Yes, tubadde twogera kubiriwo mu ggwanga mwena abatulaba Charity Geneva okuva e Jordan, thank you for watching. Mwena abatulaba okuva United Arab Emirates, Dubai, Ras Al Khaimah, Alain, Abu Dhabi, abali South Africa, abali mu Uganda wano wenyine wetusinziira, abali mu United States, abali mu Schengen countries zonna, abali mu UK, abali mu Canada, everywhere that you watch from. Thank you so much for watching. My name is Wade XP, mbagala nnyo baganda bange. Mwekumire ku mukutu. Kindly subscribe to our channel. After subscribing, click on the bell notification button. Hoberenga ofuna buli kimu kye weetaaga okumanya. Ku kamera mbadde ne Morris Fresh Eyes, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ono waka mu musharing